myaka ejjedda mu ancient Greek abantu abaaliyo baali bakkiriza nti emyoyo gy'abantu ababa bafudde gigenda mu bbanga ne gifuuka emmunyenye ng'era ze zaabakumanga ekiro ewataabanga musana lwakuba tekinologiya bwazaakula kati gamba nga ne tuzimba telescopes twagenda ne tuwekizamininga ne tutegeera emmunyenye nti nno gubeera mupiira ogubeeraawo nga gulina mass ng'ate gulina energy ow'amaanyi ne gravitation pull ng'ate gwokya gulinga musana era nga tuyita mu Newtonian mechanics twasobola okumanya composition oba ebintu ebibeera mu mmunyenye ng'era nga tukozesa telescopes endala gamba nga Hubble telescope tuze tuzuule emmunyenye endala nnyingi kati oli ku Alphason RonnieTech mweno video ngenda kunnyonnyola ddala emmunyenye gibeera myoyo gy'abantu ababa bafudde gigenze mu bbanga. Kati olina okubanga weewunya emmunyenye kyeki emmunyenye abeera mata ali mu shape y'omupiira ng'ali mu plasma state nga yokya nnyo ng'ate akoleddwa gases bbiri hydrogen ne helium ng'era obulamu obusinga obw'emmunyenye ebumala eri mu kuproducinga energy mu process emanyiddwa nga thermonuclear fusion process gye tugezaako okucreatinga wano ku planet earth tusobole okumeetinga our energy demands ng'era emmunyenye wemala okukola eno process ereleasinga energy ali mu form of stellar radiation era tudda mu solar system yaffe ono energy aba amanyiddwa nga solar wind atambula billion of kilometers okutuuka ku planet earth ntusobola okufuna radiation ne light etubeezaawo nga tukyali balamu olina okuba kati ng'okimanyi nti emmunyenye byebimu ku bintu ebiba bisinga obunene mu star system kati gamba nga mu solar system yaffe omusana nga gwo gukola 99% ku maasi y'ebintu ebirala byonna ebisanga mu solar system ng'era omusana ogwaffe gulina maasi eweera ddala tu 1.989 times 10 power 27 enamba eri awo ennene gye zitasobola kwogera naye n'ennamba egenda beera nnyo essential ku bintu bye tugenda okwogerako ng'era n'ennamba erimu unit emanyiddwa nga solar mass emu era solar mass ye unit gye tupimirako obunene bw'ebintu byonna oba astronomical features endala ozigeraganya ku musana gwaffe ng'era in our galaxy tuyinamu 3000 sextillion stars ng'era yebeera free ne zira 23 ng'era mu Milky Way galaxy mulimu emmunyenye ziwerera ddala obuwumbi 4 ng'era machuwa galaxy oba galaxy ekuze esobola okubeeramu emmunyenye ziwerera ddala obuwumbi 100 okutuukira ddala ku buse 100 ng'era emmunyenye zisinga wano mu solar system yaffe tusobola oziraba nga tusinzira ku planet earth ne tuziwa shape ezeefaanaganya ng'abantu ebintu oba objects ezimanyiddwa nga constellations ng'era zino constellations zituyambako okumapinga ne tumanya position emmunyenye ziranye planet earth wa wezisangibwa ng'era zineno constellation oba emmunyenye zineno wezikola oba nezeekwata wamu zisobola okuformingibwa mu dozens oba nga nnyingi ne ziforminga star clusters ng'era zino star clusters bwe zifuna obusobozi ne zeegatta ne dark matter zikola dwarf galaxies nga dwarf galaxies bwe zikula ne zeegatta zisobola okukola spiral galaxies nga olaba Milky Way galaxy ng'era Milky Way galaxy ye galaxy emu kwezo eyina hydrogen clouds ne helium clouds enkadde ezaforming emmunyenye ezasookera ddala ng'era spiral galaxies bwe zeegatta zisobola okukola epitilical galaxies ng'era epitilical galaxies zibeera nga factories producinga emmunyenye kubanga zibeera n'ebire bya hydrogen ne helium nga bingi kati olina okuba nga weewunya emmunyenye ziformingibwa zitya kati tuula nzigye nkunnyonnyole. Star formation oba engeri emmunyenye gye zitondebwawo etandika ne molecules z'ebire ebibeera nga bikoleddwa atoms entini kossa ne gases oba dust oba kyoyinza oyita enfuufu nga bibadde okuva myaka emikadde nga universe yaffe etondeddwawo ng'era biri ebire munda bibeera ne density ey'amaanyi ng'era eyo density eba esinga density y'ebintu ebirala byonna biba bibiriraanye kibiviirako kubanga birina gravity asobola obikuumira ewamu era bino ebire munda bibeera bikoleddwa gases kati gamba nga hydrogen ne helium ng'era bigira mu shape ne size ez'enjawulo kati gamba nga mu Orion nebula ewali bino ebire ebingi nga bikoleddwa hydrogen ne helium kosa n'ekifo ekirala kimanyiddwa nga dda interstellar medium ekifo ekiri wakati wa spaces eziba zisigaddewo wakati wa galaxies eziba zeeriraanye kiviirako kubanga bino ebire bijja ne byetondawo kosa n'ekifo ewabeera galaxies nga ziri mu colliding kiviirako kubanga bino ebire bibeera more productive okusinziira nti bino ebire bibeera ne gravity bituuka kiseera olwo gravity kennyini n'abisukkako ne bicollapsing gravity wamala bisukako ne bicollapsing akyuka n'afuuka radiation era wamala ofuuka radiation bino ebire bitandika okuforminga embryo emanyiddwa nga Proto star ng'eno Proto star etandika okutrapping oba okuabsorbinga hydrogen omulala ne helium kigiviirako okuba nti egenda tuuka ekiseera edeveloping ng'eno process eyinza otwala emyaka giwerera ddala obukadde 10 era eventually eno process wemala okuggwa eno etandika emmunyenye etondeddwawo okuproducing oba okureleasinga radiation kosa ne gases zisobole okusindikawo eno enfuufu eveewo
eyasigadde nga terina kyejambyeko n'emmunyeenye okuba ng'esobola okuproducinga ekintu kyonna ekirala era netandika okubisindika ne bigenda nga biva okuva ewali n'emmunyeenye. Dust abaali mu kuva kwene emmunyeenye eri mu kufoomingibwa atuuka ekiseera n'asolidify nga n'akola amayinja era wamala okufuuka amayinja atuuka ekiseera ne yeekwata n'akola planet embryo oba ekintu ekisobola okuva mu planet oba nga kijjeefaanaanyiriza era mu ngeri bweti ne planet earth yatondebwawo ng'eva ku dust yali eva ku musana nga gumaze okutondebwawo mu Orionispa. Kati Pluto state esobola okweyongerayo ne life stages eziba ziddako lwakuba senti buli Pluto state esobola okusurvivinga. Kati gambanga Pluto state ina mass tineyekanakana ne mass ya planet emanyiddwa nga Jupiter etuuka ekiseera neetayeyongerayo ku life cycle yaayo lwansonga eba tekyasobola kufusinga hydrogen ne helium mu kkowa yaayo wabula etandika okufusinga heavier elements endala. Kati gambanga lithium kigiviirako kuba ntegenda kubeera mu bright nebanga egenda fuuka ekiro kimanyiddwa nga brown dwarf ngera abawulira erinnya kimanyiddwa nga brown dwarf kiba faint nga tekyaka nnyo era kiba kisangibwa mu bifo ewali planets nga zikoleddwa gases oba mu kifo ewali sangibwa ebire bya hydrogen ne helium ng'era n'emmunyeenye batasobola kweyongerayo ku producing heat amala ne energy kigiviirako kuba ntegenda fuka kuzira emmunyeenye ezisinga okwaka mu galaxy yaffe oba mu solar system yaffe. However senga emmunyeenye eba erina mass enkanakana n'omusana gwaffe oba ng'egisinga esobola okweyongerayo ku life cycle yayo neefuuka main sequence star. Kati mu main sequence star eno process eba ya mugaso nnyo kubanga econtributinga kyamaanyi ku bulamu bw'emmunyeenye kubanga obulamu bw'emmunyeenye 90% of kuba obulamu ebumala mu main sequence stage ng'eri mu confusing hydrogen ne helium mu kkowa ng'ekola thermonuclear fusion esobola okuba ng'eproducing heat radiation kwasa ne energy yenna ajja n'atambula n'atuuka mu galaxy oba mu vacuum space n'agenda n'atomerera planets zonna endala oba nebanga erina ne gravitational pull esobola okuforminga orbit ya planets neziba nga zisobola okuorbitinga n'emmunyeenye ng'era n'emmunyeenye wetuuka mu kino ekiseera efuuka yellow dwarf. Munyenye amanyiddwa nga yellow dwarf ebeera ntini nnyo bw'ogigeraageranya ku munyenye kati gamba nga zino zi super giant ezibaddewo ebbanga eddene lwakuba ekyewuunyisa ku eno emmunyenye ebeera ne hydrogen nga mungi okusinga ku helium lwakuba ate era ekyewuunyisa bw'etuuka n'ekola thermonuclear fusion hydrogen atuuka ekiseera n'afuuka helium kati ate era helium bw'alinnya era emmunyenye yeeyongeza mu temperatures ne solar wind giving out kiviirako kuba nti esobola okuluzinga mass waayo lwakuba kiti tekirina kweraliikiriza emmunyenye erina solar mass nga ow'omusana tesobola kuluzinga mass lwakuba te emmunyenye ekubisaamu solar mass w'omusana emirundi nga 4 yesobola okuluzinga mass waayo bwetuuka mu eno main sequence stage lwakuba tetunnazuula ddala main sequence stage y'emmunyenye esobola okubeerawo okumala ebbanga nga lyenkanaki lwakuba kyetwakazuula emmunyenye erina solar mass nga ow'omusana esobola okubeerawo emyaka giwerera ddala obuwumbi 10 lwakuba ate kati zino emmunyenye endala eziba zikubisaamu solar mass w'omusana kati gamba nga zi super giant tezisobola eyo okutuukayo kubanga zibeera less efficient zikozesa hydrogen ali mu kkowa naggwamu ne ziba nga tezikyali bright. Kati main example ya main sequence star yemanyiddwa nga red dwarf. Eno red dwarf esobola okubeerawo emyaka egiwerera ddala akasikalamba lwakuba te ekyewuunyisa bwe running out of hydrogen mu kkowa yaayo efuuka white dwarf wefuuka white dwarf decreasing mu brightness ne radiation gyegenda giving up lwakuba ate eno star bwetuuka mu red dwarf sequence nebanga ebadde erina solar mass atuuka ku 50% solar mass w'omusana esobola okusurvivinga neyeeyongerayo wemala okuwalinga out of hydrogen gas tandika okukozesa gas agi surrounds jukira ataawo aba yafuusa edda helium nebanga emufuula nemufusinga n'afuuka carbon neyeeyongerayo netuuka ku stage eddako emanyiddwa nga post main sequence. Kati mu post main sequence eno emmunyenye weeba emaze okutuukayo etuuka ekiseera nebanga erifuuse mo bright kiviirako kuba tegenda kyusa ne mu kkala kajjukira wali mu kkala ebadde eri mu yellow etuuka neefuuka mu kkala emanyiddwa nga eya red kati anti awo eba etandise okwokyera ddala nti tekyakozesa zineno small elements eba etandise okukozesa lithium kigiviirako kuba tegenda yingira mu stage emanyiddwa nga red giant stage. Eno red giant stage yesinga okuba nga yeewuunyisa mu stage zonna ez'emmunyenye lwansonga yeviirako birth ya super giant stars zetulina mu galaxy yaffe ngate n'ekirala eno red giant stage ebiseera ebisinga banasayansi baba bakkiriza nti emmunyenye bw'etuuka wano eba egenda tandika okufa oba eba eyolekedde olugendo lwayo olugireetera okuba nga egenda ffa. Kati weebale kubanga otambule naffe aba Alphason RonnieTech badde nkusaba twesangeyo mu kitundu ekyokubiri nga nkunnyonnyola ddala nti emyoyo gy'abantu ababa bafudde gye gigenda ne gifuuka emmunyenye yeddala n'emmunyenye we zituuka nga ziri mu kusanawo zibaluka ne zifuuka black holes kati twesangeyo mu kitundu ekiddako. RonnieTech tewerabira okusubscribe nga wobadde ku YouTube oba okufollowinga wobadde ku TikTok mpozi era n'okutuwa ka like eno video weebe kunyumidde. Our YouTube channel and TikTok account. Don't forget to like, share, comment and follow. Alphason RonnieTech. Exploring all you need to know in life.
RonnieTech tukkiriza nti science kyalibadde kintu ekinyumirwa buli omu ng'era tukusaba otwegatteko kweno adventure ffenna tusobole okuzuula infinity possibilities eziri emabega wa science. Kati olinda ki? Nyiga mu subscribe button leero otwegatteko. Alphason RonnieTech. Exploring all you need to know in life.